oluguudo olusulako sa minisita w'Obungereza egenda kubeera kwekalakasa Obungereza mu kimanyi. Then mu America mu Washington DC egenda kubeera kwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno namwe mu kimanyi. Njagadde obategeeza mwe n'abali mu bitundu by'enjawulo mu America musobole okubeera mu kwekalakasa okwo kubanga ekintu kitandika butandise. Bwe mmala okubanga mbagambye ekintu ekyo njala tutandikirawo video tugende mu maaso. Alright. Mr. President wonna wooli njala buno obubaka bukutuukeko era obufune bulungi nnyo. Ekisookera ddala njala otegeeza ba comrade be tukola nabo emirimu ku social media platform zino nti mwenyweze ekijja si muntu. Ba comrade be tukola nabo emirimu gino ku social media aboogezi mwenyweze tugenda mu lutalo lwe bayita cyber warfare. Abadde tannagula data weine essimu nfu tereze essimu yo tugenda mu lutalo lwa bigambo. Tugenda mu lutalo lwa bigambo. Museveni yatadde ba social media influencers okuli ba YouTube ba TikTok bannabyabufuzi abaakona n'abayitamu saako ne family yennyini n'agita nti egene mu active politics. Nenge ekigendera kyabo bonna nga batadde kyakudimininga kyakuvuma kyakulengeza kyakuwaayiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwo lutalo lujja era yagambye ba influencers bonna balinamu omukono teoluddamu kwogera ku kigambo kyonna kya byabufuzi mu ggwanga Uganda nga bakikomentingako. Main focus yaabwe eyina kubeera to attack Robert Kyagulanyi Ssentamu and national platform. Ne bw'omwogerako ekigambo ekifaanana kitya teri muntu agenda baggulako musango wadde bakwatako. So ekyo lyalina essimu y'omu ngalo manya nti kijja. Okumanya luno lugenda kubeera lukambwe. Museveni yalagidde ne famire yonna bave mu kamooli n'oweeyunga mu lutalo. Suubira okulaba Natasha mu lutalo lw'ebigambo. Suubira okulaba Patience mu lutalo lw'ebigambo by'ebyobufuzi. Suubira okulaba Diana mu lugamba mu lukano lw'ebyobufuzi. Suubira okulaba Lwaboogo, suubira okulaba Muhoozi, suubira okulaba buli omu mu lutalo lw'ebigambo wano. Bagendanga kuba batuuza seminars, conferences nga zoogera ku byobufuzi. Nenga many especially bataakinga Kyagulanyi n'okwataakinga national platform n'okukunganya abavubuka obakola ki obajja ku mulamwa. Ekyo kisuubire kubanga mbagambye nze mbo information etaliiko muntu agenda gibuusabuusa. So go wenna ali eyo suubira kyenkugambye nti ogenda kula ku lutalo lw'ebigambo lw'otawulirangako. Bagenda kuvuma, bagenda kulengeza omukulembeze waffe kubanga ssente zaafulumye olutalo balugudde officially. Lugenda tandikirawo nga bw'anaaba atuuse mu kulayira era lweyongere baluvuga omwaka mulamba nga gwe mulimu gwe bawadde ne ssente zaafulumye. So kati mubeere nga mukimanyi nti lugenda kujja mu maaso. Wabula nga bagamba nti bw'oba bamusajja muno leka nga mwezi n'akuzza. Ffe kino kye tubadde tulindiridde ebbanga lyonna. Era bulijjo mbagamba nti olutalo olw'ebigambo oba tolusobola luddukemu. Kati lujja Museveni amazina g'enkima kasita ogayingiza mu famire yo n'abaana bo. Wano ojja kuba olugulidde ku ppata we tubadde tukwagala. Era tukulinze kati bakomuli bategeezezza bajja. Ezo stories mbali mulya ku TikTok nga bawoza simebi kibiki zonna ziri part of this project era zijja. Ekyo wekibona. Njala bategeeza era ntutegeeze eggwanga DDG yavuddeyo gye baali bamuteeka okumukuumira. Dere drinking general Muhoozi Kanyarukaba Bindunya yavuddeyo Fort Portal yakomyewo mu makaage mwakolera emirimu gye n'alyoka agenda ekasege military barracks gye batulugunyiza abantu. Yavudde mu detention center gy'abadde gye badde bamukuumira. Yavuddeyo Fort Portal yavayo ku lunaku lwa Sunday ne yeebuzabuza nga afukaana abantu akyaliyo so nga teyavudde. So DDG nga mwagala okukola ekintu nange bwe ngendo batambulizako kamera zange. So DDG yavuddeyo yakomyewo sabadde bamunonyeze Fort Portal takyaliyo yakomyewo wabatali Kasenyi abeera mu makaage obambuya zezo areas esatu wa operatingira. So manyi nti DDG yavuddeyo gye badde bamuterese yavuddeyo ku Mountain Brigade yabadde akomibwa 111 ne 3333 gye badde mukuuma. Kati bamugambye aveeyo openly batandika olutalo olwo. Ekyo tukitegedde
kyenjagala mutegeere awo tuvuddeyo kati njala tandika n'obubaka buno muwulira bulungi nnyo mwalabye poliisi ng'egamba nti yavudde mu maka ga pulezidenti naye tebakkiriza abantu kuyingira naye abantu akajanja balina kangi ng'akasumagiza eyalira bannayuganda bayinza okukeera okugenda mu maka ga Kyagulanyi nga tebawadde permission ekyo nno ekintu kya bulabe nnyo ngenda kusaba Munnayuganda musooke muleke nannyini maka ago amanyi kikyagenda okugakolera yonna gyali so si mmwe mujja kuleeta obuzibu muyinza okufuna obuzibu ekyo nga kiwedde mwalabyeko ebigambo bibadde bitambula ku mainstream media naddala ku Nairobi Post munaye ebigambo bitambula ku Natasha Broadcasting Service ne ku Monitor n'amawulire ga gavumenti nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform bali mu kwogerezeganya ne gavumenti balabe engeri Kyagulanyi gy'akoma mu ggwanga. Wano sinze mwogezi w'ekibiina kya National Platform, wabula ndi muwagizi ate ndi mulwanyi wa ntalo kinkakatako nga Munnayuganda okwogera ku nsonga zino. Tebaayo muntu n'omu akulimba nti ekibiina kya National Platform kiteeseganya ne Museveni. Tebaayo muntu n'omu akulimba nti President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu nteeseganya ne gavumenti ya Museveni. Tekiriyo. Tuyina options zibeera bbiri. Tubeera na official statement okuva mu office ya General Secretary oba ya current Vice President abatuwa information. Ekibiina bwe kiba tekifulumiza official statement kiba kitegeeza nti oyo propaganda blackmail tebiriyo. Ekyo bwe kiba kiwedde tufuna official statement okuva eri president yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyaba tayogedde kitegeeza nti oyo palapase tebikwatagana. Nabagambye nti Museveni mulungi nnyo mu cyber warfare ng'akozesa propaganda blackmail okulozesa omuntu nti ye byakola bituukirivu bigenda maaso. Kati saagala bakubuzeebuze nti waliwo okuteeseganya tekuliiwo. Until president nga yatugambye, until ng'ekibiina kikoze official statement. Ku bintu ebitali ebyo bibiri, Monitor ne bw'anaawandiika, Bukedde n'awandiika, NBS n'eyogera, NTV n'eyogera, ani n'ayogera, ekyo bakiyita cyber warfare. Museveni abikozesa nnyo okudimiininga n'okulowalinga omuntu omuleeta ku level ye kubanga ye bw'akola ekikyamu ate aba ayagala omuntu gwakozeko ekikyamu amunyigirize nnyo atuuke omukkirizisa Museveni ye kyayagala public ekole ki efune. So njala kugamba propaganda wa Museveni ali ku media nga yafubutuse ku Nairobi Post olupapula lwa spy network ya Museveni byafulumuli ku National Broadcasting Service TV ya Family First Family bu New Vision ebyo byonna byabwe ng'abantu ku bigawo bya gavumenti. Ekibiina kya National Platform tekinnaba kuvaayo na official statement ne president tannakola statement yonna. Kati ekyo kitwale nti bano bawulira omuliro bagezaako nnyo okusindiikiriza bo kye balowooza kye bandiyagadde. Buli lwowulira system ng'evuddeyo ng'etandise okwogera ebiboozi ekyo yo mu bwongo kyeyagala. So mubeera aware about that. Eyo ne statement yagadde nkole clarification. Naye nyongera okujjukiza sinze mwogezi w'ekibiina era siri mukulembeze wa kibiina. Wabula emirimu gyenkola ngikoledde ebbanga ddene nnyo nga mbuusa abantu n'okudibaga enkola ya Museveni. Era nzize kudibaga ebadde bitambula. Tewaliwo nteeseganya wadde enjolekezeganya wakati wa Nyandwe ne gavumenti ye n'ekibiina kya National Platform wano omukulembeze teriyo. Era n'olunaku lwajjo omukulembeze bwe yabadde ng'abuuzibwa ebibuuzo yabizze bulungi. Era kankuzannyira akatambi kano tugende ku security alert n'omukulembeze kennyini aziwulire. Mukulembeze yagambye bw'ati. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt
harmed or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president? Absolutely. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country. However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. All right. Kati, Mr. President, wonna woli. Buno bakambo kuwanganze. Muna Uganda munno, Muganda munno, atenga mukoddomi wange. Mpuliriza bulungi nnyo. Omukulu kati akulira media center ya Uganda oba ya NRM Alan Kasujja. Alan Kasujja ina contacts nyingi eza international media. Za contacting zikubira amasimu kujjako interview. Ningo already Alan Kasujja yaba wadde bibuuzo bibayino kubuuza on behalf of his boss Museveni. So Mr. President wonna woli wegendereze nnyo abasajja bakujjako interview. Bayinza okusetinga ebibuuzo ng'oyinza okwekuba ggoolo oba n'ogwa mu katebe oba n'ogwa mu katego ka Museveni kennyini kayagala kubanga baagala ansa. Kyova oli akubuuzizza nti bategeddeko mbu ambasada wa America ne Museveni bali mu nteesiganya engeri gy'ogenda okuddamu waka n'ekibiina kyo kirigitimayizinga. First and foremost, a question eva mbasajja bakawo mentality lwaki omuzungu ku level yoyo munnamawulire ekintu kyonna kyebayita political party already kibeera registered era nga kiri legitimate kubanga kuweesimbira lwaki yakubuuza ekibuuzo ekyo. Ekyo ekibuuzo yakibuuza nga asinziira ku bano ba Alan Kasujja ba state agent ebibuuzo byamuwadde. So Mr. President wonna woli nkwegayiridde international media zegendereze nnyo nga bakujjako interview. Alan Kasujja jukira yale mu BBC alina contact za international mainstream media zaayitamu abantu bakutuuke kuba kubuuza ebibuuzo nga baagala weeyo ki oba weekube ggoolo on behalf of Museveni kuba kati yateekenze over office. So Mr. President, be aware of that. Such a question zivamba n'abasajja bakawo mentality so soko abasajja bazungu ekyo nakyo nkifundikidde. Kati birds of the same feather flocks together. Ebinyonyi ebifaanaganya amabala oba n'ebiwaawa ebimu bibuuka byonna. President omusajja bambuuza ekibuuzo. President amugamba nti nze njagala kudda Uganda nga munna Uganda ate nga ndi mulamu. Wabula na wano wendi waliwo abangoberera mbamanyi kubanga abantu bangi banna Uganda badduse mu Uganda ne babattira mu diaspora. Ekyo badde akyogera. Wabula nga abasajja bano abooluganda Kagame ne Museveni bakola. Ne lunaku lwajjo waliwo omukyala mu America critique nga munnabyabufuzi yabadde alusudde mwaka mu ggwanga lya America mu Washington DC. Kankusomere message eno yokotegeere bintu tubagamba amalo omuloza musika binyeebwa tubagamba information we are information ngenda kuwa ne video bamusindikidde obusajja obunyala bumutte nga ne motoka ziwadde mu embassy. Yino message yebwachi sijibalekira ne mugyesomera. Bobo solo soma message eyo gyesomere bulungi nnyo. Gyesomere.
video zengendo kuzanyira video zengendo kuzanyira bwade bulowooza nti omukazi gwe bagenda okutta ali mu hoteli wagenza otuuka nga omukazi mu hoteli taliiyo ne butomera ninga bwade buzize muttira mu hoteli message mugira bulungi nnyo mungenda kuwa ne message ey'okubiri message y'okubiri yiyo ogira bulungi nnyo oyo mukazi gwe badde bagenda okutta mu Washington DC kati ndowooza kansooke nkusomera message zino ku speed ya iriri nkulage ne video olwente omukazi yawonye ono Reverend Chris Coleman Reverend Christine Coleman yawandise n'agamba Kagame exporting his killing machines against Yabuza is Kagame exporting his killing machines agent to USA? Nateka question mark. Nagamba. Assassination attempt by Kagame's agent in USA. The people in hoods and sunglasses, by their look, they are Rwandese indeed. Is Rwanda embassy in USA involved? I also have experience in Kagame's agents in USA trying to harm my family. FBI, please stop Kagame's criminal agents who are in USA. Let the story below. The agents here is a video of Kagame's agents fleeing after their failure in the assassination attempt to Manaman Denise. Kagame's service element had planned their operation well in advance. Informed of the First Lady's presence in his Washington hotel, they had booked their rooms several days earlier. Since Sunday, they were already on the site. This morning, a first group arrived by the taxi with the New York number plates, even though they were in Washington to launch the operation. In the afternoon, they attempted to break into the First Lady's suite by trying to open the door. Kati zino ze video, manji arankuwa information, nga nkulaga sagala kulaga bintu nga tebiriko bujulizi. Bibano basasini ba Kagame badde bagenza okutta omukazi Omunyarwanda. Nothing. I'm just recording. You said? Nothing. I'm just recording. Wait for what? You cannot touch me. Yabula bisizo bulaba. Bulaba. Why are you doing that? Public, no? Do you know me? Ndakuwa video endala. Ndakuwa video endala. Bwana buzisala ko mukazi bumutte. Obulaba? 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 All right. Kati mutegedde tuvuga nti president ali safe ne wabali mu America tali safe mutegedde bulungi nnyo. Kati tuvuddeyo. Njagala tugende ku program etufu ya tulese era ntandise bwenti. Ngenda badira ne kubiriza ekiro. Ntandise bwenti. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu wonna woli nsaba ompulirize.
tebayo muntu yenna akusiruwaza oba akubuzaabuza ebyafa bya Museveni tebimufavalinga kuteesa era tateesaako muna muntu n'atuukiriza endagaano jjajja lwaki libeera mu Amerika mpaka kuwulira bubi tumuzoganyizeeyo mpaka lwavaako kubanga bw'ona ogenda okuteesa ne Museveni aba amaze okufuna mu tageti ye nga bwe yattakayira n'abalala Museveni tateesaako na muntu n'akkiriziganya endagaano ekirala enteeseganya zino bw'ozigenda mu kitegeeza nti abaakumaze abaakutadde wayagala kyekisookera ddala ekyokubiri Museveni tasobola kukkiriza abantu bamukalakasa ebbanga lyonna ku negotiatinga nabo era amaliriza nga akuggyeewo kyekisookera ddala kati ekyo njagadde kuwa buwi just sample ya bigambo kati Mr. President poliisi ya gavumenti evudde mu makaago n'amagye naye nkusaba ebintu bino biteeke mu nkola 1 ekisookera ddala amakaago gonna nga gyava gye nigenkana before nga tebannakola kintu kyonna gy'oli sooka ofune ba experts mu forensics batukolera ebintu bino wammanga Mr. President nkusaba ofune bakafulu mu kukola forensics batukolera ebintu bino wammanga 1 okusookera ddala bwe tuliza tukuwa information 1 Museveni already yamala dde okupulatinga ebintu bye nga yabyagala time yagenza otuuka ng'amaze okukola kye tuyita final formalities nti tewali muntu asobola kuzuula kiteereddwayo n'amaaso okujja ba experts okuzuula kubanga bo fayo yaabwe already baagitegeka ddanga erimu n'ebizibiti ebiri mu makaago 1 nga mulimu emirambo mulimu emmundu mulimu amasasi mulimu n'ensimbi ebyo gyebiri by all means nkyezemu mulimu gyebiri kati okuzuula ebintu bino 1 n'ebintu bino wano wammanga nkugambye emirambo gy'abafu emmundu kamere neekusifu okuba nti amakaago gonna galimu obutwa n'obumu bw'okwata amaloboozi byonna biteeka okuba nga bikola kimu ebiri kati okuddamu gwe n'oba toliiwo olina okusooka okufuna ttiimu bakafulu mu kukola forensics bagende banoonyereze buli kimu kyonna ekikwatagana mu compound yo kubanga okunoonya ebintu ebyo byonna olina okufuna sniffer dogs embwa eziwunyiriza okunoonyereza ebintu bino byonna olina okufuna sniffer dogs eziwunyiriza okumanya ki kye baataddemu embwa ezirina obukugu bw'enjawulo ekyo nakyo osobola okuba nga okirina kuba zijja kuzuula ebyambalo zijja kuzuula emirambo gye baateekamu zijja kuzuula emmundu mpulira bulungi nnyo zijja kuzuula emmundu ekyobutwa bo nabana bakola forensics ba experts basobola okuzuula obutwa mu makaago we bagateeka buli wamu omu buli coding amaloboozi n'obuli coding ebifaananyi kye tuyita kamera zikwata ebifaananyi byonna kitegeeza n'ennyumba obanga wakugiddamu ennyumba yonna balina okusooka ogiddamu ogisereekulula okuddamu ogifuira langi na buli kimu kyonna ekyetaagisa okukyusa kikyusibwe naye ng'amaze okufuna samples ez'ebintu byateerebwamu mu makaago era mwenna mbasaba abayina akamantaalo abaagala okgenda mu maka ga president mukola nsobi eyo crime scene against Museveni's regime so temugende mutempalinga n'ekintu kyonna crime scene mugireke kubanga nnyini maka taliiwo agamako gagenda mugeetaaga ba experts bakafulu okuzuula ebintu Museveni bye yaleseewo bino byenjogedde biri scientific ne waliwo ebyobuwangwa n'ennono manyi abantu bangi nnyo abamanyi ebiwangwa n'ennono abateerangira nga bamanyi okuzuula na bano beetaagisibwa ogenda okwambulwa n'okuzuulwa buli mukolo gwonna ogwakolebwawo kubanga Museveni yaleeta buli kika ky'omulogo ye kennyini yeeyambulirawo ne mutabani we kati weetaaga abantu bakafulu mu kuzuula n'okumanya bikolobero ki baakola mu kweyambulira mu makaago ekyo nakyo kyetaagisa mu ngeri emu oba endala kati mwenna bagenda maka ga president please mubeere aweya olw'ebintu ebyo so Mr. President eyo information jagadde egikuteeraawo nakyo kimanye nti gyekiri awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala kati obaka bwe ngenda okuta
essaawa zino bwe buno wano wammanga. Charles Peter Mayiga talemanga kaawo kulema kulwanyisa Kyagulanyi. Sseggona akali amaggwa talekeranga okulwanyisa Kyagulanyi. Mpuuga Mathias talekeranga okulwanyisa Kyagulanyi. Otono baawutaddemu ne Nnaabagereka naye mwali. Naye mu byonna nsaba Nnaabagereka Sylvia Nagginda va mu mivuyo egiri e Mengo. Nkussaamu ekitiibwa nga mu mabuga va mu mivuyo egiri e Mengo. Va mu kukolera Museveni. Gana amazina g'enkima ojja kugamba abaana b'enkyuka kikoba Uganda nti basibuusa empisa tebakyawa bantu bakulu kitiibwa nga mwe musooka okukola ensobi. Maama Nnaabagereka nkusaba ensonga ezirimu ebyobufuzi bikwatagana ku muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu ziveemu Debbali. Baalumba Kyagulanyi bamukolako effujjo tewayogera. Ne balumba mukazi we Babbi tewayogera ng'ate nawe oli mukazi. Kiki ekikutuuza mu nkiiko ezirowoozesa Museveni nti agenda kukozesa mmwe okukkiriza Kyagulanyi n'okusaanyawo ekibiina kye? Maama Nnaabagereka kiki kyofa kyotafunye? Nkubuuza kiki, lwaki mwagala tujja eminoboli? Maama Sylvia Nagginda lwaki mwagala tujja eminoboli? Gw'oli mukuli onyo oli mu good life oli nnyonyonyono n'eno eriyo abaana abalemeddwa obulamu bwa gavumenti eyo. Ngenda kukusaba ebintu bino biveemu. Saagala kulya mu kintu kyonna kirimu bya bufuzi. Saagala abaana bakuyiseemu eggali atoge nti abaana basiwuka mpisa ku lwa ggwanga lyabwe. Gwe abaana bao bali bulungi. Naawe kennyini oli bulungi. Nkusaba Sylvia Nagginda ebintu ebirimu ebyobufuzi n'okwandamayininga n'okulowooza nemugenda tegeera buli omu kiveemu. Genda okole emirimu. Nkwegayiridde ebintu bino biveemu. Lwaki ntandikidde eyo? Vice President Dr. Nazedriga, Vice President Mukulu Nambeshe ne Mukyala Justin ab'Amaserengeta Mbalamusiza Constituency muli bulungi. Bwe mbadde ntandika programu eno nsoose kukola disclaimer nga tulina okufuna official statement okuva mu kibiina oba okuva president nti tewaliwo negotiation yonna era teriibwo. Wabula negotiation zino gavumenti yezeeteredde okulabisa abantu nti waliwo enteeseganya kitali kituufu. Naye enteeseganya ne yazze mu mawulire evudde ludda abaani abaagitaddewo. Wuliriza. Waliwo enkwezenge eziri mu national platform. Era nga bwe nakolanga emyaka 7 emabega era eriyo abayinza okunnumba nga tebamanyi kyenkola. Era bo mbasuubira. Wabula mbagamba nti singa nkola video nga nfulumya information ojja n'omumanyira ne bw'obanga oyambadde essaati kinga oli comrade nja kwambala ku luno wano we tulaga wazibu nga bwe nali emabegako. Kubanga eno stage temugisobola ge mazima wano nze nsobola okwogera ebigambo bino kati gwe alina omuntu omutono byesonyi tojja bisobola. Mr. President yonna gy'oli waliwo enkwezenge abakulembeze abamu ne ba MP abatuula ne Mayiga nga baagala kusinkana Museveni boogere ku nteeseganya mbukulu w'ekibiina. Era nga n'abamu bali mu nteeseganya n'ennyandwe babaddiza ebifo byabwe bye baba babbako. Era bw'owulira ba MP abamu nga kooti zitaaninze results zaabwe in their favor, those are the some of the people. Kati wano wali okulya n'okkomesa wano. Bw'oba oli mukulembeza national platform wuliriza bulungi nnyo amanya genze lumbuye. Okutaasa eggwanga n'okutaasa ekibiina ekyo nja kwambala era nja kuyiwa amapeesa. Ekyo kyo nkibagambye. Wabaddewo meeting ezaatudde era ng'ezimu zasinkanye Museveni nga zirimu abamu ku ba MP n'abakulembeze b'ekibiina. Bano badde bakulembeddwamu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja, bakulembeddwamu Nnaabagereka Sylvia Nagginda, Mpuuga Mathias, Sseggona Akali Ebyoya n'abalala. Ne basinkana Nyanda Yoseferi. Nga kye baagala okugamba Nyanda Yoseferi nti ebisigadde byonna ebikadde babiganye tusobola okufuna enkola endala
ey'okuzoganya Kyagulanyi n'okumaliriza ekibiina kino ekya National Platform kitya. Baagala mbu bo nga bwe mbasomedde n'abalala mbu bo baagala banyigirize Kyagulanyi olw'okuba nti bo bamanyi nti Kyagulanyi gavumenti yamuteekako emisango era gyegiri mbu okusonyiwa Kyagulanyi emisango egyo era akomewo n'eka akkirize alekulire obukulembeze bw'ekibiina akite era akomewo ng'omuntu wa bulijjo. Nkiddamu kano akabinja kensomye mbu baagala bateese ne Museveni mbu Kyagulanyi okuba alina emisango tegimusobosa kusigala nga mukulembeze w'ekibiina mbu bateese ne Museveni boogere ne Kyagulanyi mbu ebyobufuzi abiveemu era n'ekibiina obukulembeze abuleke akomewo ng'omuntu wa bulijjo nga teri agenda muggulako musango era bamuwe ne ssente eyo Sseggona ne ttiimu gy'ensonyi bakirimu. Bwe bamala okwogera bwe batyo era mbu baagala Sseggona akali ebyoya yaba takinga over leadership y'ekibiina. Yaba takinga over leadership y'ekibiina ne ttiimu yaabwe bakole ekiddako. Ng'olwo Mathias Mpuuga Nsamba Ssaabazinyi w'e Masaka ye nga yeefudde ng'atakiriimu naye ng'ali bbali bw'acoordinatinga n'ekibiina kye kino ekya Mutisa Eddugge noono akali amaggwa mbu bacoordinatinge over engeri gye bagenda okukontrolingamu ng'ono yeefudde ng'ataavuganya oli ng'oli ali mu Nuupu. Bo kye bapulaninga essaawa zino kubanga nti baagala Kyagulanyi ekibiina kya abandoninge then akomewo nga munnansi omulala nnyo ng'ebyobufuzi abivuddemu era nga tabyogerako bamuwe ssente z'ayagala sinakindi bw'abakkiriziganyiza okukolera mu gavumenti ya Nyanjwe agikoleremu naye ng'ekibiina kya abandoninze kati mukulu. Mpuuga Mathias Sseggona akali ebyoya n'abali mu Nuupu n'Abagereka Sylvia Nagginda ne ttiimu yammwe twagala bategeeza ekibiina kya National Platform kibiina bubiina nga ssenta nnamba y'amasomero gonna. Essomero babeera baana bayizi n'abasomesa abalimu. Headmaster amuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabaasazewo kye tugenda nakyo ate watali Robert Kyagulanyi Ssentamu tewaliwo National Platform teriiwo. Ne munaalwana mukyuse Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bujje mu buyiza bw'ekibiina wonna walaga we tugenda ne bwaga tudda mu music industry tujja giddamu waffe gwe tugobera gwe tumanyi abasigadde mwena muli nkwezenge. So Museveni batebakulozesa okulya ssente nti you can fight Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omusobola. Ffe tukkiriza mu Kyagulanyi ng'omuntu so si enkwezenge z'abakulembeze. Tukkiriza mu Kyagulanyi ng'omuntu so si enkwezenge z'abakulembeze never n'abantu abali emmengo. Tekisoboka. Bw'amaze okukola ekintu kino bino mujja biwulyako era mujja birabako. Kati okukkiriza ebintu bino byonna nga bagenda biguza Museveni kyovula nti nayo post yasoose okupostinga Kandle Mugume owa Natasha Broadcasting Service n'abiteekayo ne monitor n'omuzungu yabuuza ekibuuzo ekyo nti waliwo negotiations ekyo kyokka clarification tugifuna mu president oba ekibiina si mu mawulire kubanga mu advance psychology Museveni akola ekintu n'akikuteekako bw'otavaayo kukyogerako ne kikwambala ye ng'akikozesa at his own advantage public etegeere naye nga sigo wakikoze kati yenkola gyali mukola awo tuvuddewo wattu abasajja bali baavudde awo buli wiiki Mpuuga Sseggona Mayiga balumba Muwanga Kivumbi mu kkomera nga bamupoloota akkiriza emisango. Bw'amala okukkiriza emisango nti yagizza bamuddize ekifo kye bamuwe ne ssente then Museveni amusonyiwa muggyeko emisango bagende maaso n'ebyobufuzi byabwe. Naye omukulu Muwanga Kivumbi yabagambye sirina musango gwe nazza ate sirina gwe ngenda kwetondera era sandi basubidde mu kapasite yammwe kujja kuŋŋamba bigambo ebyo buli wiiki babeera mu kkomera nga bagenzeeyo. Mathias Mpuuga Sseggona akali amaggwa
Mayiga atuma ba agent be ne ba state agent ogenda okutandika okuforcinga Mwanga Kivumbi akkirize ebizingiriti bya Museveni Mwanga Kivumbi byakyaganye. Chovola akasajja kano akasajja akampinga ekituli kya sabuni ako kasegona very soon mugina tena kokola nga bajja n'ibibozibozi era batandise dda nga bajja n'ibibozibozi ebyo so ndi wano be exposinga byonna president ajja bitegera ajja biraba awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala. Mungambira ba National Advance Movement okuli ba bloggers, okuli ba tiktokers, okuli ba youtubers, okuli ba media personalities mwenna njala bagamba ekigambo kimu temuli sobola era temusobola kukozesa nnimi zammwe kuddugaza linnya Kyagulanyi na kibiina kya National Platform. 1. Bagamba nti poliisi yennyini yagamba balina security interests mu maka ga Kyagulanyi bajja kuvaawo nnyinigo ng'akomyewo bagamuddize baavuddewo nga nnyinigo waali oba yagabasabyeko nedda kati mwabadde bakola propaganda kibaleka luddawa ekyo ng'akimaze mugamba Museveni tanoonya Kyagulanyi mutta mbalaza information ekwatagana ku mukyalo munyalago badde badde mu Washington DC messages zisomi ne mbalaga ne video ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo jo lube nali kola video kusana bagamba nti enfa Dr. Andrew Tankome Kayiira Museveni yagimanyako kuba yaje planninga ne mbagamba teri muzira afana ayogera era teri muzira akomandinga majege muntu alina sigala nga mulamu nabaso batuga nti prevention is better than cure okuwonya oba okugema kusinga okuwonya kati Kyagulanyi ali mu kuwonya ali mu kugema okusinga okolaki okuwonya kati katusimbule gadi abasirikale bonna abawe bali ba Kyagulanyi senta mu mukuuma bali mabuusu musango ki bagana okutukiza state bire basindiseeko timu ya Afande Mukiibi eyawonyabonya president okuva olukapere zatandika mpaka lwezakoma timu yonna yadduka dda bali mu kuginoonya omu ku omu ne Mukiibi okuva kampeni lwezaggwa Mukiibi abaddemu mu kwekweka era ng'ali mu dduka wabula wiiki eno yennyini ng'etandika Mukiibi yakwatiddwa ng'adduka ng'ayingira eggwanga lya Congo. Amala okunywa ku mazzi. Wiiki eno oya Mukiibi yatawanyanga president yakwatiddwa wiiki eno ng'adduka agenda mu ggwanga lya Congo okwegatta ku muganda we omulala omusirikale abadde mu Congo. Kati njala babuuza mu ba NL propagandalist bwebanga police basindika abantu 19 balina okukuuma Kyagulanyi bonna bali mabuusu then timu ya police yennyini era emutambulirako ekula Mukiibi yaliko abantu ndowooza nga 20 nga bali mu different uniforms bonna mission lwabalema badduka ne Mukiibi yennyini bamukutte wiiki eno ng'asala ayingira Congo ebbanga lyonna badde yeekwese. Kati njala babuuza abakola propaganda banoonya kutta Kyagulanyi ate abasirikale abaali bamukuuma n'abaali bamujoonya lwaki babakwata mu bwammwe? Mbabuuza. Kano ka video mwakalabe mwenna. Kano ka video mwakalabe mwenna. Kanka bazanyire wano. Emirimu gye yakola asasuddwamu kusibwa ng'ensonga ezibisibya teri yavuddeyo kuzirambulula okuva gwe bakuuma n'ababasindika okukuuma. Ono yesula sizoomu omu ku bakuumi abaaweebwa ogw'okukuuma eyali yeesimbewo mu kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi mu kiseera eky'okuwenja akalulu.
okufaanana ati yali akamala okukubwa akakebe ka ttiya gaasi akamwatikira ku luba bwe yali akuuma Kyagulanyi. Bino byaliwo mu January wa 2026 nga Kyagulanyi awenja akalulu mu bitundu by'e Mukono ng'ebula ennaku ezibaliwa ku ngalo okutuuka ku lunaku lw'okulonda omukulembeze w'eggwanga olwaliwo nga 15 January. Mu campaigns batuuka okutuuka okulonda nga taliwo ng'ali mu ddwaliro Mpoocha Nabiwundu gye baamulongooseza bamukuba kanisita. Abasawo abatambuliranga mu ambulensi y'ekibiina ki Nuupu be baamukolako mu bwangu okutaakiriza embeera. Eyali katono nnyo etwala obulamu bwe n'alongoosebwa yayamba kubanga ye first aid yaliwo nti be baamuliko nga bakuuma nga ye option eriwo ne bamuyamba ne bamuwa first aid okuva mu banuupu. Nti okuva olwo embeera ya Sulasizi omu yali temusobozesa kugenda mu maaso n'ogw'okukuuma Kyagulanyi. Bw'atyo n'atandika okunoonya obujjanjabi. Okusinziira ku mukyala bw'atayagadde kumwanika bayategeeza ku bakulu abatwala poliisi ku buzibu bw'afunidde ku mulimu naye teyayambibwa. N'aweereza empapula poliisi n'agiwandiikira esobole okufuna obujjanjabi bw'atasobola kufuna. Naye ne bamula Tibba yali alikanyiga biwundu n'afuna akasimu okuva mu bakulu abamutwala. Ne bamukubira ne babagamba babeetaaga baali basanyufu nnyo nga bamanyi ndowooza bagenda basasula ku ssente. Kyokka kyambuukako bba bwe yakwatibwa wamu n'abasirikale abalala abaakuuma Kyagulanyi. Gye baali beetaaga ng'engoye za yunifoomu bazitwala ne bamuteekako empingu okumusuwazasuwaza ng'omuntu eyabbye. Ne bamutuwaza ne bamuteekako empingu ne bagenda gy'asula ne bakyekira buli kimu ne batwala bye baali baagala okuva olunaku lwe baamukwata nga tali bulungi. Embeera gye tulimu ewaka abaana sibala tebali mu mbeera nnungi. Nange kennyini embeera gye ndimu si nnungi ate naye kennyini embeera gy'alimu si nnungi n'akamu si embeera eyeegombesa naye nga kiki ekigenda mu maaso. Newankubadde abamu baagobwa mu poliisi, omukyala ono agamba bano omusirikale omulala bakyakuumirwa mu nkomyo. Kube basigaza omwami wange bamuyita Siz'omusula n'omulala bamuyita Afande Kigenyi Joshua be bakyasigaza. Buli kadde babajjako statement tetumanyi kigenda mu maaso. Abamu bali wabweru gye baviira nga bagenda mu kkooti. Lwaki abasirikale ababiri babasigaza? Ekimweraliikiriza kwe kuba nti bba yakwatibwa tannawona biwundu bya kakebe ka ttiya gaasi. Ate nga ne kube basigaza omwami wange okutuuka okulonda yali mulwadde ate nga tafunye bujjanjabi. Ali mu kwebuuza ani avunaana bba ku gwe yali akuuma n'abaamusindika okukuuma. Pulezidenti Kyagulanyi owa Nuupu aveeyo atunnyonnyole wabanga yabateekako emisango nti oba balina kye baatuusaawo aveeyo atangaaze ensi ku kiki. Alright, mukyala oyogedde bulungi nnyo tukwebazizza bulungi nnyo. Wabula olina ensobi gy'okozemu wano era abantu bayagadde clarifying. Ogambye nti President Kyagulanyi ave annyonnyole owa baawo n'abasirikale bateekako emisango maama bwe bascript baakuwadde enfu. Kyagulanyi talina muntu gwe yaggulako musango ku poliisi yali emukuuma. Government gye musavinga ne bo gya savinga yabagulako emisango egy'obutatta Kyagulanyi. So Kyagulanyi omuteeramu bwerere wantu bayagulako abasirikale emisango oba aveeyo okola statement. Kiwandigambe kyandibadde nti osaba omukulembeze w'eggwanga erondebwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo akondeeminge ebikolwa bya poliisi eby'okutulugunya abakozi baayo era poliisi eveeyo ennyonnyole lwaki abantu bano yabasiba oba baguddeko emisango. Robert Kyagulanyi Ssentamu tayina waayingira mu story yakugula misango ku basirikale abaali bamukuuma ako kafu bwebanga script bagikuwandikiddewe batyo maama weeye agafumba mu mbugo mu butongole eyo script baba bagikuwandikidde weeye agafumba mu mbugo ng'obudde bukyali era sobola kwongera nakuzanya video kyembadde njagala okukola mu forensics kyokka. So maama eyeebikiridde akatambaala script baba bagikuwandikiddewe batyo fe abakozi b'okulingizaalingiza ne ku mikolo tulingiza n'ekisolo ku mbaga tulingirizaayo ngenda kugamba bakuwandikidde statement enfu era oba osobola okujja n'ogiclarifyingako n'ekyo kifu eyo script bakuwandikidde enfungwa awo wakati yabadde enfu. President talina wadde musango gwe yaggula ku musirikale yenna wadde. Gavumenti yo
eyateeka obbaawo n'abalala okubakozesa omulimu gwe baagaana okukola kyekibavunaanibwa okitegedde maama script bakuwadde enfu ekirala bw'obanga oli mukazi bulungi nnyo nga toli state agent tosobola kungamba nti you can cover your face when you are fighting for your husband and other people's rights. You can't cover your face. Kuongolere bagenti oli mukazi wani wono si kyomu kati lwaki okavalinga face yo. Kansokenzeyo statement here. Ekyo kifaananyi oyo bw'obanga mukyala ng'oli muka musirikale lwaki okavalinga face. Kubanga we know how Museveni operates. Bw'obanga oli bba omweyambulira emisana ne mukola ensonga z'abakulu ng'okimanyi nti ali mu buzibu nga teyalina buzibu kiki ekikavalinga face. Lwaki otadde mu kyagula nti oba yabugulako emisango. Ulira abasigaza ekimweraliikiriza kwe kuba nti bba yakwatibwa tannawona biwundu bya kakebe katti ya gaasi. Ate nga ne kube basigaza omwami wange okutuuka okulonda yali mulwadde ate nga tafunye bujjanjabi. Ali mu kwebuuza ani avunaana bba gwe yali akuuma n'abaamusindika okukuuma. President Kyagulanyi owa Nuupu aveeyo atunnyonnyole wabanga yabateekako emisango nti oba balina kye baatuusaawo aveeyo atangaaza ensi ku kiki ekigenda mu maaso oba balina kyonna kyonna ekintu kye baakola batubuulire okusinga okubakuumira mu kifo Nyabo olinga Gajjuma Seiko kubira mu misino mani agakubuulire. Nyabo olinga Gajjuma Seiko no mani agakubuulire. Eyo statement bakuwandikidde enfu. Kyagulanyi is not responsible for the arrests of those serving police officers. You read a wrong script against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Either you come out to clarify about that statement. If not so, script bakuwadde enfu eyo nfu. Oli bao okweka otya face. Oyogedde nti oli mukasi kyomwa kyokweka face. Okujja ng'okola ku mabito kyoba otugamba nga bakuleese ng'olina kwogera ebyo. Nako wakuwadde ebibuuzo bya Museveni ba agenti be. Katuwama tuvudde waawo. Katugende ku nsonga eri sensitive ennyo. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga eri sensitive nnyo yerwa. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli nabo n'obubaka bugenda gy'oli saako ne bannayuganda mwenna. Ekitundu ekyokubiri video ekitundu ekyokubiri mutereevu kitandise. Tutandise tutya. Oluvannyuma lwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesolosa n'afuluma eggwanga kyaleka nga kikubye ebituli bingi nnyo mu byokwerinda bya Nnyando Esofeeri. Era n'anyiiga n'ava mu kunyiiga n'atuggubala n'ava mu kutuggubala n'atwakawala. Ebigambo bisatu bya njawulo. Oluvannyuma lwa President okuwesolosa n'ava mu ggwanga kyaleeta ebituli bingi mu gavumenti ya Nnyando Esofeeri. Era Nnyando Esofeeri munyiivu, mutwakaavu, munyiikawavu, ate mutuggubavu. Kiki basazeewo okukola? Museveni mulungi nnyo mu kweka ebikolwa bye, naye ate ensi gy'alimu nkoowu. Bwe kyakweka tujja kijjayo era tukiteeke ku mmeeza. Tugenze wengenda okwabiza Museveni nga naddibanga Promax. Ekitundu ekyokubiri kitandise. Nnyando Esofeeri bwe tumala okuwabuluza security ente kyalina byekuuma, Nyandwe n'asalawo ateekewo ekiproguramu kyengenda obbabuulira. Ekiproguramu kino nga kikola nga bwe bakola China, bwe bakola North Korea, bwe bakola Iran, bwe bakola watteeka munda n'ensi zonna ezirimu omukono ogw'ekyuma oba n'ensi ezirina intelligence. Naye bwe bati bamugambye wabakikola. Batya Museveni yataddewo ekintu kye bayita National Surveillance Network. National Surveillance Network. National Surveillance Network eno yagitaddewo nga bagenda kubanga baspyinga ku bannayuganda bonna okwetola eggwanga lyonna. Sente zofuna ku akawunti oziteekako otya zivuddeko zitya?
sente zofuna ku mobile money zigendeko zivuddeko zitya, message zosindika nobo message zigenzeko zitya, essimu zokuba ozogerera udda biki byoyogera, entambula yo endya bali bokulagana bosinkana buli kimu bagenda ko bakikola nga bayita mu system eno. Wabula system eno bayinza ogibanjulira nga bagigamba mu program eno bagenda gikozesa nga bamonitoringa activities za government omuli parish model system ey'okuyambako abantu bw'okwejja mbwavu nga bakuŋŋaanya data si data abisi spy network gye bataddewo gye balonkinze naye nga tebannagironkinga mu public nga bwe nabagamba. Katuwulira Museveni yataddewo intelligence network eyo ng'egenda kuyita mu kusupplyinga internet mu deep mu village na buli muntu yina ng'alina access ku internet. Kyovola banti luli mubadde tulina Airtel ne MTN kati waliwo bikampuni ebigaba internet simanyi za fiber simanyi zaaki balina emiti giringa butiko mu Kampala mukono wa Kiso. Basimbye emiti gitambulirako bu network embagaba no eyo na spy network system ya Museveni yatandise okutondawo nga bagamba genda kukosa system eno mbu nga bayita mu bagenda gitekawo nga bagikozesanga nti egenda kuleta bana Uganda kubanga bali connected all over the country ku internet era kibayambeko okusupervisinga no controllinga no coordinatinga PDM parish model system nenga in the disguise eno network ya kubega bana Uganda nga bakola ebintu ebitali mateeka kandi kuvire ku ntono. Program ibagiyita Universal Surveillance Intelligence enegenda kubanga yeyambisibwa okuketta bana Uganda bonna across the country. Bagitaddemu sofa obuwumbi 15 obuwumbi 15 bagitaddemu. Intelligence network eno wa surveillance tibataddemu obuwumbi 15 egenda kukola mu ggwanga lyo nangenda ba full details zonna era kati bali kuno bali mu kwekuba mpi. Bagenda kwekweka kye tuyita camouflage nti bagenda tambuza internet mu ggwanga lyonna ne masoso g'ebyalo naye nga internet eno egenda kubeera nga bagikozesanga okubega wadde mu public bagenda kusomesa abantu nti enkola eno egenda kubeewa abantu internet saako n'okumonitoringa activities za government oba project za government mu misoso gy'ebyalo naye nga baagala kutandika kubegerako bantu. Bagenda kubanga baleta companies bbiri already weziri ezigenda okukola omulimu guno. Bagenda kweyambisa telecommunication towers oba emirongooti gye bagenda okukola gye bagenda okweyambisa. Bagatteko emirongooti egigenda okusimbibwa across the country emirongooti 650 telecommunication towers but these are surveillance towers. Kuno bagatteko balinkingeko kamera zonna eza traffic eza police ne kamera ez'owannannyini bazigatteko nga bagenda zilinkinga kweno spy network gye bayisembu ya government egenda tambuza internet kumbe bagenda kubegira kati bali mu kuba meza bali mu kuba meza nabagambwe temutusobola wano bali mu kuba meza. Kati kampuni zino wamanga zezigenda okukola omulimu ogwo ku implementinga era zatandise dokkola ebifo byengendo bagamba already basimbyewo dde emirongooti oli wadde mbogenda mu kitundu ekyo n'okeberawo omulongooti oguliwo oba kyekiriwo nze ndinadibanga Promax tusimbudde. Kampuni B ezigenda okukozesebwa mu kutambuza surveillance network. Kampuni esooka bagiyita Tower Company of Africa. Tower Company of Africa gye bagenda okukozesa esooka. Kampuni yoku bagiyita American Tower Corporation yekiza kampuni bbiri ezigenda okukozesebwa mu spy networking ya surveillance ku bana Uganda bonna across the country. Mbaddiremu kampuni embagiyita Tower Company of Africa endabagiyita American Tower Corporation. Tower companies zino zigenda kweyambisa system yazo nga bayita mu fake government projects
omuli PDM n'endala mu basimba networks zino okutambuza internet okusobola okumonitoringa PDM ne project za government endala zibayitamu okuyamba abantu n'okumanya ebintu bitambula mu project zone za government naye nga byonna byakiyaye owulira bulungi nnyo. Project eno egenda kuba expiringa mu bintu bino wammanga. Buli essimu gy'okuba direct call egenda kubeera monitored, recorded. Buli no message gy'osindika egenda kubeera monitored and stored. Buli mobile money transaction gy'o receiving oba gy'osindika egenda kubeera monitored buli kimu. Bank transaction yonna gy'okola mu banka yonna egenda kubeera monitored era ng'emanyibwa biki bigikwatako. Kati wane wali okulena okukomba essowaani buno obubaka njala bugende eri bannayuganda mwenna abaagala enkyukakyuka abakulembeze ba National Platform namwe mwenna abalimu empeka emera. State etegese okubakolako obuliisa maanyi egenda bokola etya ng'egenda kukozesa sapina ekiwandiiko kyeyafuna mu kooti message nabo last week genda buli kittavu wekiri efuna olukusa olufuna ebikwatako ku akawunti yo mu bank naddala mu bandiginansi omuli bannabyabufuzi abawakanya Museveni n'abakulembeze ba National Platform. Kino mukirindire nga nkuba bagenda kikola bata genda mu buli banka nga bakozesa amannya gebamaze ofuna already bagenda twetaaga details zikwata ku account bazifune. Bwe bamala details za ku account eyo bagenda basetting omupiira gwegulwa bagenda kuddira account yo bagikoleko forensics atya bajja kumanya nti sente zigenda ko bwezi nebezitiri olunaku lukerumu account yegendeko emitwalo 3 oba 2 ebya dola sente ziri equivalent ku sente ezo zigweko bwe baba nawe ofune notification either ku email oba ku message nti ako account yo kuguddeko sente ezo okuba nti bannayuganda muli babbi nkiddamu sente ezo okuba nti bannayuganda muli babbi mwagala nnyo ebyendola nawe ojja twala emboona yo ogambe sente ziguddeko osokoziwemukko time ennaku 2 nga nnaku 3 then olunaku olwokuna ogendeyo o withdrawingeko. The moment you withdraw that money oba oliawo ng'ekisaakaate ekyo bakisazeeko na buli kimu nga bajja bakukibabagani munayo nti tukutte lwa musango gwakwenyigira mu bikolwa bya butujju, tukutte musango gwakwenyigira mu kutunda njaga, tukutte musango okwenyigira mu kwagala okujja ku gavumenti olw'essente ezanga ku akawunti yo ng'ennaku z'omwezi bwe ziti ng'ekitongole ekiri mu Uganda oba ekiri e Kenya oba ekiri bweru wa ggwanga kyateekako ssente zo ng'ekitongole kino kiri related ku bikolwa ABCD osobola okuvaamu omuzannyo ogwo. Osobola okuvaamu omuzannyo ogwo. Sente zaguddeko tewaze mu banka babuuza sente zino zaguddeko zitya ku akawunti ye nga sizimanyi wabula guwaze ebbali n'emboonayo olw'obubbi n'oziwamu ennaku nga nnya nga tezinnavaako n'ogenda oziggyeko kasita okola withdraw baba bagenda kufuna. Bayinza okulinga ku kibinja ky'abatujju, ku kibinja ekitunda ebyokulwanyisa, ku kibinja ekitunda enjaga oba ku kibiina ky'abatujju ng'era ssente ziraga gye zaava mu bantu abo naye nga byonna state yebikoze gwe nga tokimanyi. Awo tuvuddewo. Project eno egenda kubanga erimu emirongooti 65 ekigenda okusimbwa okwotera eggwanga lyonna. Era ng'emirongooti gino ne project eno egenda kubanga ekulemberwa abantu bano wammanga. Project eno n'emirongooti gino ne netwagenda okukolebwako egenda kubanga ekulirwa abantu bano wammanga. Kuliko James Balonda, kuliko Dr. Amina Zawedde,
kuliko Chris Baryomunsi, kuliko Major General Moses Raki, kuliko Major General Moses Rwakitarate, kuliko ASP Felix bari mwesachi, kuliko Inspector General Police Abbas Byakagaba, kuliko ne James Apora, bano bonna ba police. Yeyo timu egenda okubanga yeridinga nokola ebintu byonna ebigenda okubanga bibega na Uganda. Kati waliwo embagambye nti bwamala okusettinga network zino mbage mirongo tijirirukaga mu 5 wamala okusettinga network system eno bagenda jirinkinga ku kamera zonna eziri mu gwanga, kamera okuli ez'obwannannyini, okuli eza traffic, okuli eza police, bagenda zirinkinga mu system eyo. Ng'agenda okulinkinga kamera ezezo ku system eyo bamuyita ASP Agure Winyi. ASP Agure Winyi yagenda okuba in charge of all cameras across the country, nga cooperatinga n'amanya gemmenye ne companies ziri ezibiri okulinkinga kamera zonna ez'obwannannyini ne kamera za police ne za government okumonitoringa n'okufuna data w'abantu bonna be babaagala, more specially target za Museveni weziri n'okumanya. Bino byonna bivudde nti president yabadduseeko. Kati bw'osanga embaata yaneti ng'eyogera eby'ekisiru, kati wano wali okulya n'okukomba essowaani wiikibiri emabega. Mujjukira Nyombi Tembo bwe yannumba nga mmaze omu-exposinga, nabagamba ngenda kujjamba buli lwaki Nyombi Tembo yali stranded ewa e Dubai, era ne mugamba nkwata empola nyinza omwambula kuba yali atambuddemu. Mu kutambula okwo yali atambuddemu ne something connecting naye sijja gendayo, naye eneyo nsonga lwaki yali atambudde. Bwe mala basomera timu egenda okulidinga ekintu kino, overall top leader ye Nyombi Tembo, kubanga ye yakulira ekitongole kya Uganda Communications Commission ye overall. Era entambula zabadde atambula Waldova, Nyombi Tembo abadde atambula ng'ali ku survey tour oba kye tuyita learning visit, okusoma embeera. Abadde atambula ne company ziri ebbiri nga zimulaga gye zaakola emirimu egy'okusimba emirongooti ne system ebega bannansi b'ensi ezo, nga Nyombi Tembo agenzeeyo okulaba bano kye bakola kituufu kikola mu nsi ezo. Kyekyatola Nyombi Tembo ne kimuleetera okuba nga ali stranded e Dubai, ebikompola gye byavugira n'atuuka okugandira mbuye amwagaliza kufa. Nyombi Tembo era nkyayagala ofe, atakulekera notomulekera ennyanja ekuttombera. Kati nsi njagala etegere kye waliko. Yali agenze ne company gye bagambye gye bayita Tower Company of Africa ne American Tower Corporation, ba representative baabwe abali bamututte ku learning tour ey'okumanya Cuba zikola zitya, Barcelona Spain zikola zitya, North Korea zikola zitya, China zikola zitya, n'ensi gye baali bazitadde okubakakasa nti omulimu gwe bagenda okukola bagenda gubawa. Kati Nyombi Tembo yali atambudde ne ttiimu eno ng'agenze kakasa ku lwa Nyandwe ne gavumenti nti bano abasajja omulimu gwabwe gutuukirira bagukola nga balina okugukola mu Uganda gunaakola. Eyo learning tour eyatutte Nyombi Tembo. Bw'aba akyewakana ajje ku mukutu guno nga bwe yafuuka blogger oba TikTok, ajja genti omusajja kyayogedde kikyamu. Yensonga ali yali staka e Dubai mu hotel ngali mu something connecting ngene ali kutuwa bagenda kukola bintu ebyo. Ali bono nkwata obi something connecting nja mwogera. Something connecting nja mwogera anti nzo mmanyi. Damu okole video ngolekana. Damu okole video ngolekana kwambule. Ne bu office messenger nabonja bwogera aho tuvuddewo. Kati bwemmaze okutegera Nyombi Tembo mission gye yaliko nekyali kimututte yali kulanning era kati bali mukuba meeza omwana atufuukidde ekizibu. Kati ne information yagijja nagijje wa nnyoko yennyini yagimpadde.
nyoko yagimpadde bwe mmala bategeeza wami kye yagenza okukola bw'anankwata bubiira nnyinza okudda ne muwongeramu sukaali mbagambye yali agenze ku learning tour oba survey tour ng'atambulira bakampuni directors abamu okubateeka mu kifaananyi nti bagenda okukola byensonga lwaki yali ali stranded e Dubai newala kati bye mukitegedde bino bye bitundu already gye bagenda okuteeka emirongooti gyabwe ne system yaabwe genda okukola surveillance ku bannayuganda mu buli kimu. One, buli wengenda okusoma ng'oli waayo genda mu kitundu wenkyogedde okeberewo ki ekiriwo ojja kubuulira eggwanga. Bagambye nti katumale okukolako samples tutegeere bagenda kikola mu district zino wammanga n'ebifo bino wano wammanga. Basoose mu kitundu kye bayita Kazo district gye basoose okukola network tour surveillance era eno bagiinstolinze mu kifo kye bayita Kyampangire site. Abali e Kazo district mugende mu kifo kye bayita Kyampangire ku site eyo wennyini gwe mulongooti ogwasose mu Uganda ogwa surveillance bagutadde eyo Kazo district. Ekifo kiyita Kyampangira oba Kyampangira ye bakirekera Kyampangira gendawo bw'otakirabawo ogambe nti ndi mulalu. Mu mambuka ga Uganda basose guteeka mu Agago district mu kifo kye bayita Lapono site weguli. Comrade District Machine and other people, please you can verify my information. In northern Uganda, they installed the network system at Laponyo site. Laponyo site weri. Network weri. Then mu southwest Uganda, mwe muli Fort Portal Kasese bondi bujanyani oyo kuyingireyo. Eyo mu southwest Uganda bagenze mu Ntoroko district ne bakiteeka mu Karuguutu ekyo bakiyita Karuguutu gye batadde omulongooti gwabwe mu southwest Uganda Ntoroko district eno omulongooti ottawa bagitadde Karuguutu batadde omulongooti ogwo. Bwe tujja n'Obuganda mwenna Abaganda bali Esese njagala mu pruvinga abantu abali Esese mu bizinga by'Esese mugende mu kifo kye bayita ly'abaana ku kizinga Sese mugende ku kifo kye bayita ly'abaana omulongooti weguli baguzimbye ng'omulongooti guno gwegenda okuba gusaveyalinga Sese Island Kalangala ne Lake Victoria yonna guli Sese ly'abaana ene site weguli genda kuba kumonitaringa Sese Kalangala ne Lake Victoria yonna ku kibangirize ekya Uganda. Ali ery'abaana mu Sese Island genda okola ki okebebwa tegulirwa. Ne baddamu ne basimba emirongooti emirala nga gigenda kukola mu bitundu bino mu Buganda nga omulongooti bagusimba ogenda kukavalinga ebitundu bino wammanga genda kukavalinga Mityana Kasanda Gomba bagusimbye mu kino kye bayita Kasimbi site bagusimbye genda kuba gukontrolinga Mityana Kasanda Gomba n'ebitundu bisigaddewo nga gugenda kuba gumonitaringa amasimu gammwe bye mwogera biki nga bakoda kuba bakola ki bagenda kuba bamonitaringa mu bitundu ebyo. Tugenda mu maaso bano beesobolera eyo yegenda okubange monitaringa Buganda region yonna. Kati batugenda ku wano mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka eky'Empala oba Kampala oba Impala abasinga obungi n'ekigambo Kampala temanyi ekyava. Kampala ekibuga kya Ssaabasajja Kabaka ekibuga ekyo nga bwe lyali lutobazi era lyali jjiggiro oba hunting site era nga Bassekabaka basinga obungi bayigganga mwalingamu ensolo ze bayita empala. Leze Empala kwe kwava ekibuga Kampala mwakihulula mbwenu mwakitegeera. Kale ekibuga Kampala we batadde omulongooti ogusooka
bagutadde Kawempe. Bagutadde Kawempe. Mukifuba kiyita kyalizimu Kyebando. Kyazirimu bakita kyazirimu Kyebando we batadde omulongooti ogwo. Mwenna mumanyi abamanyi Kawempe kyazirimu Kyebando we batadde omulongooti ogwo ogenda okuba gumontalinga Kampala yenna bagutaddewo. Ab'Ekawempe mugende mu kifo ekyo mutasanga omulongooti mpya gwe bataddewo nga temugumanyi gwe gugenda okuba nga gumontalinga Kampala yenna we baguzimbye. Kati okumanya bana abasajja batidde batuuse ne ku serigamba nti kati n'ebifo ebikuumirwamu abanoonyi b'obuddamu ze tuyita refugee camps bagenda kuinstallingamu emirongooti 8. Refugee camps ziri 7 gye bagenda okuinstallingamu emirongooti gino 8 nga balowooza nti n'abantu abamu abali mu camps zino bayinza okweyambisibwa okukola ebikolwa bitagenda ku mateeka ate nga baagala bajjako ne information ekwatagana ku activities ze bakola. Kati zino ze refugee camp bagenda okuteeka emirongooti gino. Camp esooka bagiyita Kyangware refugee camp. Kyangware refugee camp bagenda teekayo omulongooti. Camp ne bagiyita Budibidi camp banda bagiyita Budibidi naye bagenda giteekamu omulongooti. Then waliwo camp gye bayita Rhino refugee camp bagenda giteekamu omulongooti. Waliwo camp gye bayita Palonia camp refugee bagenda giteekamu omulongooti. Chaka refugee camp bagenda giteekamu omulongooti. Rwamwanjo refugee camp bagenda giteekamu omulongooti. Nakivale camp Saako ne Rukinga bagenda giteekamu emirongooti ekigo okubanga gisaveyalinga ku bannayuganda bonna obitundu ebyo ne barefugee okubanga bamontalinga activities ze bali mu kukola mu bitundu ebyo. Kati wano wali okulya n'okomba essowaani wewa bw'otunula ebikolwa Museveni byakola bikulowozesa nti asobola n'okusipayinga Katonda. Bw'otunula ebikolwa Museveni byakola bikulowozesa nti ye tasuubira nti wayinza okuwaawo ekintu kyonna ensi n'efuna enkyukakyuka. Kati bino byonna Yesu abikoze naye ekivundwa kiri nti agenda kuzzaawo okulonda, agenda tuwa wiini yaffe oba agenda kukola ki? Kubanga bino byonna babikola nga tamanyi nti ensi ekola ki, ensi eraba. Naye Museveni njala kugamba ekigambo kimu. Weerabidde nti Uganda yalika n'abakulembeze abasookawo. Gwe kikose ebintu bino byonna ensimbi zoonoonera mu surveillance network. Ensimbi zonna zandibadde zikola ebintu bingi nnyo ebiyamba abantu ba bulijjo. N'oleka babijjika mu musolo okubalemesa obulamu. Gwe ate bw'obikijjika omusolo essaawa zino bw'ogoba ku makunguudo across the country. Kubanga Museveni enkola eri nti atakulekera nayo tomulekera ennyanja ekuttoomera. Ekiraga nti Museveni tewawangula kalulu. Buli lukulonda lwekubaddewo ebitundu ebibadde tebikuwa bululu obadde obikinya n'obiteekamu entalo n'obiteekamu ne economic sabotage. Ebitundu ebimu ne kati ku luno bakuba ebitundu 7 mu kimu ku buli 10 across the country. Wakoze country-wide economic sabotage n'olagira municipalities ne cities zonna zitandika okumenya amaduuka agali ku kkubo kioski bwonna ne business z'abantu. Nga it is part of economic sabotage. Olwokuba ensi yonna teyakuwa bululu. Kati bwe tuweza kira nti mulimu kwerabisa bwerabisa. Tewakomye okwo. Muzimbye akedi mu Kampala, akedi zibadde biridde. Abasuubuzi mwagwo mu Kampala babadde batandise okufuluma ekibuga. Omusajja ono okumanya mutemu kye yakoze. Yakutte Misa Kabanda, minisita wa Kampala. Ne banne ne babawa ssente. Ne bagenda mu butale bonna obwa State Council abantu gye badde batandise okuddukira. Ne bagula ebifo byonna ne bivunga ebifo biri mbantu ne babigula nga buli muntu yina ajja okusaba mu ekifo nga nti akatale kajjudde temuli kifo.
mbu kino kipushinga abantu abo baddeyo mu arcade za Museveni kati sawa zino eziri empute kubanga no wino yajimenyewo ayagala kuzimba wa arcade nga ziva ko wino mpaka ku sawa ya Queen kati abantu bano bona byagoye batembe mu majje bayingire mu arcade ze muchala Misa Kabanda n'obuddugavu mu ne waddugalira n'omutima bagutoka gwaddugala nenjala kugamba sente zali basi nnungi nnyo n'okulumya abaana Adamu si kirungi ate wandikola ekintu okulumya obunozi kangu yambekkiriza mwayisiza budget gye mu proposing oba gye mugezaako okuberaganyako ebirowoozo abantu abali mu gavumenti musasula musolo omusolo gusasula bano abantu ba wansi bakiri gwajjo mu bajjeeko economic activities omusolo gwe mugenda obabenyika bagenda gujjawa ate omusolo gwe mwataddewo tegwawula wa NRM na wa National Unity Platform mugenda tunyiga kyekimu kati bwe mbanga buli kimu kitadde mu ngalo zammwe munsuubira nti abantu bagenda baagala oba mugenda kwongera kuteeka buyinike ku bantu nze mbagamba ekintu kito yemukola mwandikikola naye nga ate mutuyamba ofuna obusungu n'okujjukiza abaali beesudde gwa nagamba mbuffe ebyobufuzi tebitukwatako era bagenda okwekalakasa bonna bizinensi zaffe kati bitukwatako kati bwe banga bataddeko omusolo ekyobufuzi kimukwatako kuba tegwawula kibiina kya byobufuzi na muntu ndowooza egubakwatako bwe mbavuwaza economically kiba kitegeeza nti bagenda kurizootinga ku bintu ebyo bali tebalina kubeera nabo mbiongo ekyo ffe kiba kitukolera naye nyongere kujjukiza nti mu economic structures ne methods zemukozesa tutocha Uganda zimukubafunamu. It's a wrong strategy, a capital city to become a business center when we don't want to have a capital city. It is very dangerous, the so-called capital city to become a shopping mall than a capital city. Kuba almost 50% of Kampala is occupied by shopping malls or shopping arcades. Kati, chechizibu chemulina ekyo. Era mwenda abasuubuzi abadde bagenda okusaba ebifo mu butale obw'enjawulo bondo simanyi Nateete, Nakawa, Abusegawa, ebifo byonna Museveni yabisasudde. Mojja sanga abakulira obutale babaga nti ebifo tebiriwo akatale kajjudde. Nga mwina ku resort nga kudda mu arcades zaabwe era ekyabasuubuzi mu kirinde. N'obutale bwonna obadde bwetolodde eggwanga bwemulaba ku makubo obuli bize ennyo obutale obwa Janet Museveni. Bwonna bwa Janet Museveni. Bwonna obutale obuli ku makubo obunene ennyo okwetola eggwanga bwa Janet Museveni ng'omuntu under his agents. Obutale bugwe era yabukola mu business. Kati n'olw'ensonga Uganda ina gy'oli nkusaba obeere ng'oli ki oli steady. Sigenda kusukkako wano ngenda kudda mu party to akawungezi ku ssaawa bano mbeesobola njabba kubanga ebidongo. Video wedde mukaba bankumire. Mr. President unawoli nkusabira obeere mugumu n'ebyokwenda binyweze n'abantu bakubeereremu era mukama kuume. Wabula by international journalist begendereze nnyo kubanga Allan Kasujja abadde nabo mu BBC. They can trick you. Ewaka nkuwadde endowooza yange kikyo ekisobola okukolebwayo. It's up to you. Bannabyabufuzi abagufudde omuga tumwagala kuteeseza Kyagulanyi mumulye. It's up to you. Era eggwanga lirina okukyuka by all means. Ffenna tulina okudda eka. Ku ssaawa 2 tusisinkane ne party 2 eya video endala. Mweraba.